akwata. Ladies and gentlemen, yes sir. Abakyala n'abaami amanya batuyita Sammie and Shawa. Omuganda we, Omusoga omwavu n'omuganda omumpi. Ono y'omuganda. Ekikkatiriza. Ate Omusoga awagira Arsenal. Arsenal naki? N'omuganda abagira Man U obugalo. Ulira amaanyi. Kampulira akalulu ka Arsenal. Obawulira. Kali kankulage nti Man U erina amaanyi. Nga batunudde eri. Aba Man U obugalo. Kalabwati, nze kantuula tunula eno. Aba Arsenal akalulu. Kali kanzijemu empale. Kali kankulage presence y'omusajja omuganda ng'awagira Man U kamumpi nganze naye nga obumpi tebumuluma ng'ali proud of his height ng'obumpi abwenyumirizaamu bw'atuuka ku makulu ag'erinizi nga wano abeera atya kuba akayimba kennyini kuba tutaddeyo mumpi awagira Man U naye ali proud. Oyo mumpi oyawagira ki okola ki ekyo wano 80 lwakubeega nnyo tuuka kati n'Omusoga omuwanvu awagira Arsenal ava ewaabwe ejjinja n'envunza najja ewaffe mu Kyengera dawali laga abantu nti Arsenal ogyagala nnyo sabula bakayimba kenyiri ako sabula Omusoga akoona pulo okola ki lwaki abazinga ekitiibwa nnyoko kiki wano lijjinja kugambye kuzina dda wali ozine kati kankolaga Omusoga zina lijje kuba akalimba kugambye kuzina sigambye kwebaza abantu nakula kyabazinga sabula zina sabula koona Omusoga koona koona Omusoga koona mwe muli baganda wante muli jinja mutujeko olugezigezi kale munkubidde endulu temundabye tebasobasanyusiza soko nkubire nange ala kati bandabye obanzi temwepa kona wowe kwata wanki pulo teri ndulu kwata kiri kyeyanziza olaba abaganda maane mu Yesu olukwi kona Omusoga kona DJ pulo Omusoga naki oyogobaita Omusoga nakubira omuntu nga tatege ngambye pulo lekeraawo kali nawe otunule oyimira awo otunule ebyo bisine nabe ngamba pulo ng'olekera awo tunulewa eri tukwatagane bwe ngamba pulo ng'olekera awo kona agamba ky'omugagga Ruki kona sabula ekyabazideye pulo onafuna enkaka otambule ng'ayina enziko soka olire molalo Omusoga naki kati sikyali muganda abanyankole muriyo ndagenda mu bazungu bano abantu kambabuulire abasajja ku nsi bakwana era okukwana kyekitwe ekyasinza okwanguyira abasajja ku nsi naye njala tayimu etuuke gavumenti etuterewo etteeka batugambe nti bw'oba oli musajja ng'onaakwana omukazi olina mukwanira mulimu gw'okola otya for example jajja Bruce comedian bw'aba anakwana alina okukusa bw'osiima byakoze ng'omukazi omutwala abapromota omukazi muwe ssente okitegeera kati bw'ama akafaananyi omuyimbi ng'anaakwana bandikoze nga batya
wetegende twa muyimbi jukira muyimba biba ine nyimba z'omukwano enyimba romantic nenabona ku mukazi w'omukwano dakikezi abamututte ate era abakazi banyumanga bawanvu omukazi omumpi tanyuma omuyimbi ajja era omukazi obulaba bwetega wetegende twa muyimbi kyoyo ono aliko ani babbako enkima aya omukazi yetega imira mfe tuli balungi aje ne smile mfe tuli balungi tewali yakyama tuli badduka babera kubadama tuli omukyala kasoli ne kawu sige kampi African weather leka kutwaleko baby ya Uganda konogere kaina mapera ya manyo nga galinga ag'enkima oyo mimbi omukazi amuleka lwaki abaga yeyongerayo n'ayimba abireka eka ndete omuyimbi omulala muyimbi kyoyo atono legendi ayimbidde ebbanga ddene wabajja ofukamira enda kusasula fukamira ndete omuyimbi wanyina soka nojjuda bakonga tonnagenda wamukwana kususeeko dya amasoga mjeusa fanana nangaliko ekikula yenyambe akuba n'okuba kola bwoti beeramu omukazi mbeeremu kameeri omukazi omumpi tanyuma ajanyuma wagambe tanyuma ajanyuma leero jangu lindako manya bakwata omukazi oba wajja kufumba jangu mpola lindako upapaki nange onkobye sembere erinde ete omuyimbi alese bbeeyi kyabbenga tonayita muyimbi abakazi bano gamba buli bali creative bategeera omukazi asobola okumanya omusajja kyagala okusinziira ku ntambula ye ng'amulaye bulabi abakazi bali creative jangu kamiri kwata nedda ssebo omukazi akuwa nedda ssebo alindamu kale kwata kano okay gwe kakubuulire bantu mmwe okuseka museka okulya mulya biya mumunywa naye kambabuulire omwaka 2026 omwaka 2024 ogwo gwakulonda pulezidenti w'eggwanga tetugenda kuddamu kutiikinga pulezidenti yenna lwaki nze nkubuulira tugenda kukyuka nafunye vision ntiki tebayita okwolesebwa akalulu ka 2026 kagenda bakanjawulo katya bagenda kussaawo ekikonde akuba munne yabeera pulezidenti abantu bakoyoba kyogere bakoyo bulijjo mugamba atutiikinga watuwadde obungi simanya si yajja ono awangula ate oli n'asinga ne butusobera okutegeera tugenda kussaawo ekikonde wakati wa pulezidenti anaaba yeesimbyewo ku NRM ne ku NUP kati tukitwale tuli mu 2026 ozi yeesimbyewo ne babi yeesimbyewo tuli mu kalulu akuba mune yabeera pulezidenti okay ladies and gentlemen mukikonde bayita ba pulezidenti ne boogerako eri abantu ajja n'akola address bw'amala bagende mu kikonde akuba munnafuge okay ladies and gentlemen tuli telefone ku Makula Gardens okubanga ate tugenda kufuna president agenda okubeera nga atwala Uganda mu mwaka 2026 hindero kona tunamana mlezi muhozi kaine lugaba ready corner Robert Chagulanyi Center mu right about now muhozi agenda kujja balago obukodyo ono omwana yagende Russia yagende Ukraine munamaje atenga jeno muhozi mpola muhozi ojja kusiririra polo lindako polo adacha bei cha bei muhozi musirikale kali komanda cha mugamba chakola ki muhozi tembea fungua muhozi shota kulia namna gani muhozi anayevulungula saidi nyini wevulungule wansi oli musirikale kyegamba kyokola era wondaba okanyi nga nze komanda wo nga nzija muhozi anayevulungula saidi mbere wenna anayevulungula saidi nyuma muhozi yogerako eri abantu Okay, my name is Mhozi Rugaba. I send greeting from my father. President, somebody come maso tunakulala. Mpola. I fear Baganda.
Amanya Mampta Mhotske Ndugaba, I send a greeting from my father, Origa Guta Museveni, ne Mama Kataha, ne Uncle Kagame. If you're around Bisanga ku Twitter, thank you. Oza maluku Tayogera nnyo. Tayogera nnyo. Itomukulembeza addako. Kati bayita omukulembeze omulala. Ate bamukubira akayimba lwansonga muki? Muyimbi. Okay, ladies and gentlemen, at this moment, tugenda kubanga tubanjulira another presidential candidate. Aberenga ajja ababuuzaako obalaga obukodi bwalina kyoke tugenda mu kikonde. Babi Wine, muhozi, alaze obukodi bwalina katulabe ne Babi obugozi obwagenda okulaga. Ladies and gentlemen, let's welcome Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reality lies in our ass and a boy come tell you guys man sin. What you need is to get on the radio alongside now you do time sin. Yo, Freddy Sammie and make all the boy them down and deal because you want a bad man, a fool man sin. This a real bad man straight out the long and a Kamocha. Watch this. I am this bad man from Kamocha. Olina omugalo gw'obukulembeze. Amaanyi olagamba. Okay, agenda kubangalagako obukode bwalina. Katulabe ono mwana mulenzi Kyagulanyi obukode bwalina kubanga Bobi alaze obw'amagye alaze trainings yakola alasha. Katulabe ne mwana mulenzi Bobi Wine bukode ki bwalina alina bukode ki? Akuba bikonde. Mwana ono yakuya kamocha kati abanyo bikonde. Oh, okay, akuba mu pressure up Kyagulanyi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chamanyi kubabi Kyagulanyi Ssentamu asobola okuba pressure up n'omukono ogumu. Babi akuba agenze achuse n'amaanyi achawaga yogera keri abantu Bobi katulabe oba abantu bakwagala. Ora bana Uganda kyensobola paka matino tusobola okufuga Uganda. Anange Babi bana Uganda kyensobola paka matino tetulina kweterera kubanga batugakulalira bana Uganda kyensobola paka matino wetubanga tusazeewo kukulemera tulina okulemerako nati MC tugenda mu kikonde. Okay, ladies and gentlemen, bamala okweyanjula. Ladies and gentlemen, right about now, sawa ya kikonde. Hinda erokona house Kanyarugaba. Ready kona Bobi Wine sawa ya kikonde. Bana Uganda kino mbadde nga nkibagamba nekyali wange Nubian League ntina butali butufugisa katengo kano ke bayita akatengo kyokola bakasembera emabega naye sisobola kukubira mu mazikiza sembera nkubire matala ng'ensi yonna eraba. Sembera Mumpagire Banyankole muhozi oyo. okola ki? Ajayo pisto. Bana Uganda kano ke kamu ku bubonero bwe banatemalira mbadde ngambagamba nettali wange Edempwe namukyala wange Babi namutabani wange Solomon Kampala nga tubagamba ntino tufugirwa ku ntoliza omundu naye nganze omwana wa ghetto sisobola kweteririra era ngenda genda nkalabise nka sabule nga tewali kweteririra. People power, our power. Sembera wewe wacha wewe mwozi mwana polo ino sifiri madesi komedi mwana sako nsije molu to polo ino sifiri mwana nawe bana Uganda kyensobola baga manga nange sereseeyo lwaki obaofira mu bintu by'ekisiru tusobola okuyindako mpaka 2-7 bagira bafuga musibule bulungi sabya Shawa.